olubalwa abasuubuzi kibuga Kampala okugala amaduuka gaabwe nga beekalakasa olw'emisolo Ssaabaminisita Nabbanja ayise okubiri olukiiko lw'amangu olwetabiddwamu abakulembeze b'abasuubuzi minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija minisita omuzi w'obusuubuzi Jeno Wilson Mbadi ne ssenkulu wa URA John Kimusinguzi okusala entoto okumalawo embeera eno mu nsenkane n'abasuubuzi nga bakulembeddwamu ssente wa Kasiita Ajisa Sekitto balaze okwemulugunya ku nsolo z'omusolo gw'engoye mu kiro gwe bagamba nti kubuzizzaako abasuubuzi b'engoye embiibya nga abangi bavudde mu bizinesi kuba tegubasobozesa kuvuganya bulungi namwanga ng'okumuliraano. N'olwekyo ogwo tumusabye agambe pulezidenti ogwo omusolo baguggyewo gwa kiro tudde mu 35 olw'ensonga nti tetukyasobola kuvuganya ne bannaffe ab'e Kenya, Tanzania abamu nabalinako 25. Ensonga endala enkalu eriwo wakati w'abasuubuzi n'ekitongole ekiwoza omusolo ekya URA ekyawerebwa okusasulira omusolo mu nkola emanyiddwa nga gurupu egi embeera eno yaviirako bannannyini konteyina bangi okuzisuulawo mu bondi olw'abasuubuzi ababatuma emmaali ne basoberwa. Naddala ebikoze backlog nti byesibye oli alinze ebintu byetabiraba musolo clearing agent eyabitika kati abakasiita basebe bakwatagana ne URA bateekewo ttiimu eyawamu ekolera bukubirire okulaba nga abasuubuzi bafuna emmaali yaabwe. Tetugenda kufuna omuntu ekiro kino kubanga olukiiko Uganda Revenue Authority omuntu oyo emwetaaga bakwatagane wamu ne URA tugende mu bonds ebintu ebyo gye biri tumanye lwaki biganye okufulumayo. Ensinkana entabadde mbannamawulire minisita Kasaija ategeezezza nti etambudde bulungi nga basobodde okumulungula ensonga eziwerako. They want to be serious business people, but there are some problems that they are facing, and tomorrow I believe those problems that they are facing we shall find a solution to them. Jeno Mbadi alabyewo obuzibu okuba nti tewali ekibiina ekyawamu ekitaba gavumenti n'abasuubuzi ekisobola okugonjoola obuzibu bono ng'embeera tennatuuka nga bw'eri. And I want to encourage them that we are in the process of forming an apex body where they will be bringing all their problems. Yes, Minister, agumiza abasuubuzi ku nsonga y'omusolo gw'engoye gusobozebwa mu kiro n'ategeeza nti agenda kugitwalira gavumenti bagiteeseko okulaba nga terimisa abasuubuzi okukola emirimu gyabwe. Alagidde URA okukwatagana obulungi n'abasuubuzi okumalawo enkalu ezivuddeko emmaali y'abasuubuzi okwagamira mu bondi olw'enkyukakyuka ezazeewo mu nsasula y'omusolo. So emisolo babadde bagisasula mu kiro kye batayagala engoye nga bazibala mu kiro. So baagala ekyo tukikyuse nembaga nze sisobola kikyusa nga nze tugenda kitwala tukiteeseeko nga gavumenti mulundi gumu tulabe butya bwe tujja okuyamba abasuubuzi baffe kubanga poliisi ya pulezidenti egamba nti ayagala buli munnayuganda yeyagalire mu nsi ye. So tuteesezza nti omukulu wa URA n'abakulu b'abasuubuzi bakole ttiimu ate babeere nga bateesa buli kaseera okusiga okulindanga ebintu nebisajjuuka okutuuka wano. Kisaliddwa Ssaabaminisita Nabbanja wakusinkana abasuubuzi olunaku olw'enkya ku makya bongera okuteeseganya ku by'okomya okwekalakaasa okw'emirimu kwe batandise nga baggalawo amaduuka. Wabula Nabbanja asabye abasuubuzi abaagala okugula amaduuka gaabwe nti gavumenti egenda kuba obukuumi okukakasa nti oli abataataganya. Tusazeewo nti enkya tujja kuba n'olukiiko olw'abasuubuzi abatasobodde kujja wano naye ne tugamba nti abantu baggulewo amaduuka gaabwe abasobola okukola tugenda baweereza security ebamala naye ekyo tekigaana lukiiko lwa wano kubeerawo. Yakulira URA Jeno Kimusinguzi akkiriza okuwabula kwa Ssaabaminisita n'asuubiza nga bagenda okukola n'abakasiita okulaba nga abasuubuzi bajja emmaali yaabwe eremedde mu bondi abatali kuweebwa ngasi. Tukirizaganya nti embeera ey'abasuubuzi ababeera wakati w'abasuubuzi bennyini n'ekitongole kya URA ejja kuvaawo. Then tutegere bannannyini bintu tubawe ebintu byabwe mu kaseera katono. Fred Kajobe yakusakidde ggulo ku Bukedde TV.